como ele não seja um novo magandang kuponjero. Wedanda bebuoninga nakatete gwako
Sopra
njabagereza kubaana abaana bwabasala mu myaka emito balina abantu beebomba naye bwotolola omukwano gw'omwana omuto eri gwe yeebomba kubamaddamadala tekubaamu kugamba nti balina kyakwagala naye omukwano wetubatubeebomba kuba twatandika okwebomba Pawulo natemanyi okwata tekufuna okuyimba kugamba omukwano gwava wansi ate twakukira okumanyika bakuweewo ate mukama bweyamatuufu kati okwagala kunabaki ekutusigala banatunulibaa osanga omugambo nti eyirinya oyo abakukwala asinga onamukusiga ekigambo siyaasa olina atuuliaisa mumutima nga olabekainekitamuka ekyobatumanyika naye ate mukama wange yagamba mumaawo ngasaamaa byonna gyobikwana naye tusobolenga nja kutwala okusobonya olukubaza muganda nokitiko njogera omusajja muisira yakiri naye okulaba nga yayinidde omwegerezeka si okwaba omusajja yayinidde omwegerezeka nga talina namutya n'agamba ekiba kya Pawulo oba kiwaki webango yamuusa ekyendi bannaani ate muwe balamukaaa anaolobodde tansabe bamulekera ekigambo kimualewaalewawo naye ngenda musaba aliwo ekigambo kimu wakulabako leegesi abalungi ekiseera kyonna ndeebazanomwenda nasombedde kyalo obwana bakadde baffe kale ngenda kwogerayo nansonyiwa zeyi Fredi Sebatta teyanzebe n'owolalera kamenyetera principal tolabika naye okukama mulungi kyozze kubakawulo principal bwekulaba omwana wa Pawulo gwalabirira principal yonna omukama akuweerosinga obuyayalira naye ekisinga kyabulamu webalira kubeerera bulinyo
Bakula yimirirako mwami wange yimirira Dadi Grace yimirira Jini Nakacha yimirira Banala abantu abo balaba ndowooza babayita Musayi wa Pawulo Kafeero yamukiranga katono nnyo n'essaawa yayo yange kamwegayambako mwana we takyalina waki wampeewo Kansabe akaza umuntu wabereye kuka ensinga mweri sirina esula ewande suli ewaffe wasiwano banange musero sirina esula ewande suli ewaffe wasiwano Nzani atunanga President wa Rwanda nange ng'enyigira yakubaawo kulwataka wange muganda wange wange lwawo Kafeero nze Kafeero yeebazibwe amawaffe limu sanyo olugolo lwayo okulaba nga ffenna tuyimiridde wano tujja obulamu bwa mukwano gwaffe Pawulo Kafeero netujjukira ne Katonda by'ebikozesa ebintu ebisinga obungi bana abantu babikola naye okutuuka amazima kyekizibu biyige abalaba bayige ate abakyayimba naye ekiyinza okukikola mu mazima kyekizibu naye mugenzi Pawulo yakola omulimu ogwo mazima kale nebanaffe abatuyimbe tuyimbe nabo buli omu ayina naye yakadde endowooza omukisa guno kwandiwadde naffe nisalisamakula kubanga lwaki okuwakana ebiti ebyo nti si muyimbi wa Katonda Mukama naye wadde si muyimbi wa Katonda Mukama lwaki erayaleeta Mukama bulungi budde bwonna tuli wano okujjukira muganda waffe Kafeero naye waliwo akayimba kujjira tulimeba ffenna
kijja kutegeeza Pawulo enkuliriza ngezi Fedekaya ngezi Kibe Katumba zinga njagala nezikulu isanga sasayi njagala nezikuki Pawulo alinayo abayina nezikuki ate ng'ekirala bw'aba abakolaki bw'aba takolaki si waffe Pawulo gaffe nafuna oba kwetagisa oba simukisa simanyi lwakyakusawo akulaba nti Pawulo gaffe owefiira yali ansemberedde atuuse mukwano gwange ng'asingamu ku myaka akirirako naye ate nga nafuula ki mukwano gwe yewaka jjanakyala n'okusula n'agamba baasumulese muyijemutowekanera ozukusa yakukyawasirikawo kubanga olabako amusungu kati nga bafuna space najjayakogenasokalinabeeranga najja olunakanyamakemakabeera nakayanywa asikira akanywamu ntowange olwanasunga naye kiseera kyange ekiritu ekiri asikira akanywa neyaleka ozukusa bawabamaabamanyakyakaki yasuba yanyumisako ebintu yasobola nalaba abaana n'abaaaaaefudde ensonga nga boogera ebitalinakusimukaa buli nafulanga okusokogera balaabaaa musirike baza okusakumanyaabyalimufe nga teyeetaaga obibako basaala abantu basikira ebintu byabaki abantu bagitambulako obutakolaki n'olwekyo oba obwatuta abayini tusirikira giro olwokubaagala okuekifaananyi kyaffe olwokwatwagala okuba okufaanana musigale kamutwala tusirikira ebintu ki temutwogera balungi mwogere nga ki musajja yakuviraza kugalewako kifaananyi kyokusikira kyamula kubanga ayimusambya ne batusindika emulala tutuuka emulala tutuuka abatutuukira bamala okwogakiika katibanabategeera naye batutegeera ne batuwa okusala bagulamukimukisaikamukabamuke naye mukusiza okunja ku katanda okunja ku katanda okumusawaliwagire basobola mutinga teyasukawa ekintu ekyo nekimugera nyoki mukiba naye nebaza mwena mumutwalo mwebajjaa ekintu kyabinagasalukuba abantu naye abantu abamugaso mwebale kubeera nti Pawulo abantu abamugaso muzi oba oli abangi basaki naye okatoleebaki era ngisomera nawoolesa ebizindikibwa tebamuolwaliomubaaamanyi omuntu oyo eri wasonga obaka ebyebyabaa bebaza kati ennaku zino baawuliranga nebagakakane muve mawulire muleke kole ebyammwe mulimuti bangi tebalikubyataaka otegeke abantu benakolanya natabyali musirike abaana basi mukama yebaza kuwekyo bakyakitutekanagakukuberesa nagakawukafeero mukiseera tokekebitama nimwetabaona kusikakate obusobozi bw'obutaka esifa nebatandikabiriki naye ennaku zino babamuti bawulira sabatulengera kyo omwana sabati yaze kubanga nesirungaagagako india musikaabaola naye yasise yategeekikomyemunajja nakataala baletuzetegeeze buli masala ekyalo nga naye ate okusaba lugalwa olwagala kiringana mukitatu naye obuvumu okutwala baki nadagakakayobakagenda babyasika obusinga obunene naye ngaatekasobola yakubanyabanne olwensonga yagaki ebintu basobole abali okwagala nfeero omutima gutulina omwana omusibaakiyeakise baba obusobozi omukoleki tumuyambe ku mima yaffe
yafa mu bese naye nakyali museefu naye okuyibana n'abaganda abagala mukama tukusabisa naye tujjakugamba nti tulawo okukisitaamu gebaokuza zokusiza emizimu nzikiriza zokubakiriza ekiteerezo kyekwebakuoka olw'okujjukira n'abannange ebikuba So wanafunzi watandikisha kanisa wagenza okuba abantu ab'enjawulo okuba nekyakulira kyolukulu ng'aweererooza kandi ekyo kitategeera ngenge kabumuntu asabira kabeeyisigalawo okuyira ate tatezigwawo n'ateekawo eyiye naye kandi twakulemeza ngatikira kabumuntu abana kabeeyi akeka kale yabadde yeewana n'agamba mujeenize katonda gweyawakeeyinza omuliro ogutakiika omuliro ogutakiika naye kandi tekuwawo sigala nakyala bakitwaka mutyo kandi olina kikirwawo okolebwa kandi bwe zaba negasaaka ng'ezimu zizikira nga ziri mu kusaba kusaba abantu bonna basabira katonda yange abantu abasomoozi abali mu bizibu ennaku zino ate zizija saba nnyo ekambe yange nenfuna esimu nezizira bwe bulamu osomagiramu katonda ng'owe yakikolereza ekutambula nazo paka ezimu zikyayaka babeera agwamu era tubaabamanyi nti mwebugereeekyekipiya nti ebifaananyi ebyomulye nti ekenya ebyo kinuwa buli wazio tenaye ebyo kinuwa ate muwagire ebirowoozo bya artist nammwe ebirungi bemulaba tibisobola okolebwa ne tutuuse embeera ate si abayimbi bokka ne badokita abaali abalungi kati famire zaabwe zijeera n'abasomesa abaali abalungi famire zaabwe zijeera buli omu tewali ali sekiwa siba artist bokka ne buli omu naye bwe binaatereera era buli omu ajja kutereera. Bw'otunuulira ku birowoozo by'abagenzi abaafa nga Paulo Kafeero ne Amani Basubi, Amani Basubi yali alina n'ekirooto ky'okuteekawo ekifo ekimu ba artist me babaziika. Mukoze nga mmwe abali ku mulembe guno mukoze mutya okulaba nti nno muteeka ebirowoozo byabwe mu nkola? Sijja kugamba nti tulina kye tukoze, nzikiriza kya buswavu nnyo okugamba nti tulemeddwa. Ffe abayimbi ab'omulembe guno tulemeddwa, in fact tuliddemu olukwe ebirooto ebyabo abatusookawo. Basudde teyasobola